Genda ku bivumbuddwa Kkansala Orengejje Simon akyasongeddwamu nnyo olunwe ku nteekateeka z'okubba nnamukadde Amina Nyangoma ensimbi ze. Bitambudde bitya katubirabe. Alice Tezicha amanyiddwa nga Boona ye mwana wa Amina Nyangoma eyasembayo. Gwe wandigambye nti yakuma omuliro mu mbeera eyaviirako famire okutabuka mu kaseera ak'okutunda nga ye awagira omuguzi eyali aleeteddwa mukulu we Mohamed Tweed Said. Boona yayagala nnyo nnyina okufuna awaka awatali mu kisenyi kyokka Kkansala Simon Orengejje ono yamufuula omulaba asooka era ebyaddirira n'ebyaliwo byanyumya kati. Ogamba gwe wali biki? Nze nali omutwe ndowooza omutwe ogwatandika bino byonna kuba nze naleetawo tumiitinge mu eri miitingi ne baganda bange abakulu ne tuveeyo nga babange bwe yayogedde ne bikyankalana ne banneetikka nti nze gwe baali basindisa okubba ki ekyapa. Ku myaka gye nnina simanyi na kyapa bwe kifaanana sikirabangako. Ensonga yange yali emu, mama newe yalitunze miliyoni 10 afune jadda kubanga ekirooto kye kyali kyakufuna wantu wanene ewatali bidongo, abeerewo balina enkoko, abeerewo n'obuyimba bwe bw'abapangisa. Oyinza okugamba nti bambi muwala we omuto yalina ebirooto eby'essanyu nga tamanyi nti eriyo ku bbali abalina ebirooto eby'ennaku. Ogamba ekisenyi biki? Kubanga ebiseera byonna tukulidde mu kisenyi muno, ekisenyi tekyali nga bwe kyali nga bwe kiri ssaawa zino. N'okusoma otuuka wano kubadde kuluufana, like it has been a struggle. So nga kye twagala tukyuseeko naffe obulamu. Tuli mu myaka egikola emikolo, tosobola kukolera mukolo wano eno. Tuli mu myaka egirina abasajja, tosobola leeta mwami wo mu kisenyi abuuke egyo emyala. Ebirowoozo by'omwana Boona okulaba nnyina ng'afuna ekifo ekirungi ne Kkansala Orengejje alinga bye yalina mu mboozi ye n'omuwala omulala Fatuma awulirwa ng'agamba Fatuma nga bwe yali ayagala maama Nyangoma afune ekifo eky'ekitiibwa. My intention was that I wanted you to get a decent place to stay before any chaos come in, because you never know when you put the 250 million in the table without you first of all getting a price of where you're going to. A division of money might cause chaos. At the end of you might get little money that cannot get you a home. So we need to have a ground plan and a good research of getting first a house that can give you a decent stay in your age. Kkansala Orengejje yafubanga wasobola okujjamu omwana omukulu Tweed asasulwe ku zonna ezinaaba zisoose okujja, ebirala babiraba oluvannyuma. Naye mujjukire kino, okutundawo baali ku mulamwa gwa kugulira Nyangoma kifo w'abawummulira. But now, as per now, let's sort out Twine. Let him get out. Because it is him who took you to court. The other children may have pain in you, but their blood is different. He told me, Twine, the other day, that there are things that can make him forget about God. And it was because of that very property. So I told her, you cannot save anything unless you solve Twine's problem. And Twine said, sort me out, I go. Mbu Kkansala Orengejje akkiriza nti yakola ensobi mu kutunda ebya Nyangoma nga tayingizzaamu baana. Now, I may say that I did not do this with you openly, because should have been prudent. If I had thought that I should share this with you, probably this would have not gone the way it has gone. I am also regretting. I'm just picking it up. I said we may have a difference on other issues, but it's a family matter. And I deliberately said I'm offering to help. I think I made a mistake. I would have shared with before even taking any step. And then get you. If you say, Kkansala, go ahead, because I will trust you in this. Go ahead. I want to watch you. I think could have been better than going into it. Then we are trying to heal the wounds that have been hit badly. It has offended me as well. As a born again. Nga bwe mbagamba nti basooka kwekoona Orengejje ensobi ze yakola mu kutunda n'okubuzaabuza Nyangoma zaatandikirawo okumulakira. Era ekibi mu ntandikwa
wekyatandikira okumunyigiriza. And I've accepted that I would have forgotten other issues and focused in saying, no, let me look for Fatuma, get her opinion. If she supports me, we go by that way. If she says, Kkansala, I don't think it's right, how do you trust these people? When they cheat us, maybe we would think twice. So that is my view. Just a brief preamble. I'm giving you what took place. Counting for money. But I think I'll get back to you after consulting my lawyer. Okay. Give me like 2 hours. No problem. Kale, thank you. Ekibuuzo kati kiri kimu. Nyangoma baamufera naye ki ekiddako? Alina omukisa gwonna okufuna amaka g'ekirooto kye awummulire eyo oba kyaggwa. Michael Male, Edgar Katumba oba muyite kyambadde n'omukyalo oyo bo banaakwatibwa ddi? Bya Robert Mutebi ne Eric Sebalamo, Salt TV, Omunnyo.